Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu wa president wa Uganda omulonde era nga yakulembera ekibiina kya National Unity Platform n'ekisinde kya People Power ekitambula mu nsi yonna ewawangale bannayuganda. Buno obubaka bubwo. Nazzi kuno tutunulira nnyo ebyafaayo okusinziira ku ebyo ebyaliwo. Y'ensonga lwaki baga nti ebyafaayo biddiringana. Naye biddiringana bitya? Biddiringana eri oyo aba yabimanya n'abisomako bulungi n'abikuguka bulungi nnyo. Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kugamba era nkugamba obubaka buno. Nga obadde ojja okugoberera ebyobufuzi mu Uganda ngira n'obira bulungi nnyo. Njagala osooke oveemu kye tuyita okunyoma information kye kisooka. Ekyokubiri, njagala otandika okutunuza eriiso eryenkaliriza ku buli muntu yenna akuliraanye gw'otambula naye ne b'odiringa nabo n'abo b'olowooza nti bali mu ludda oluvuganya. Mu Uganda tulinamu ebyobufuzi bya mirundi ebiri. Gwe ebyobufuzi byokkiriza mba biyita diplomacy politics. Diplomacy politics gwokkiririzaamu waali era gwoyagala. Naye tulina kye tuyita jungle politics gw'otamanyi. Njagala kunyonyera ebintu bino biri nga mbesinga kuggwe message njagala egende wo. Mu Uganda tulina jungle politics ne diplomacy politics. Kati gwe wakuguka mu diplomacy politics. Naye njagala nsooke ntekewo akatonyeze wakati awo akati nkasimbewo nsooke nkunyonyola otegere bulungi nnyo. Ekisookera ddala. Mu diplomacy politics gw'oyagala mukama wange mu Uganda tannatuukawo era tajja kubeerawo. Kubanga tukyafugibwa omudumu gw'emmundu n'abasajja bajja okuwamba eggwanga indirectly nga temumanyi. Bagenda ne basiiga akazigo ku byobufuzi ne mulowooza nti bwe kiri si bwe kiri vice versa kirala nnyo. Njala sooka kubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NOP. Nze nfuna information okuva mu direct sources eziriraanye ekintu kino kyonna ekinaatera okuyiika. Njala kubuuza ng'omusajja omuganda nga munnayuganda tuludde emyaka. Mu diplomacy politics gw'oyagala ennyo nange gwe nnwanirira. Emirundi emeka gy'otuula ku mmeeza yo wadde oli wekka oba n'emikwano gy'okola n'ebyobufuzi naddala aba National Unity Platform n'oteesa nti Museveni alina okufa. How many times do you discuss about Museveni's death? Emirundi emeka gy'otuula n'ogada Museveni ono atufuze bubi eggwanga alyonoonye naye tumupangira afe. Emirundi emeka tejiriiwo kubanga gw'ozanya diplomacy what? Politics. But let me tell you the fact is, on daily basis, in the State House in Entebbe and in Nakasero State House, Museveni abeera ne meeting ezisukka mu 10 ekitone nnyo mu 10 lunaku. Naye ku agenda gw'obeerako nga bapulaningira kutta. Buli meeting etuula mubeeramu erinnya lya Kyagulanyi Ssentamu tukoze tutyo mujjawo. Naye gwe bw'otuula emabegere bw'otuula e Kamwokya n'emikwano gyo temulina mutaisiza nti Museveni tugenda mutta kubanga muli mu diplomacy politics ng'ate bwe bali bajjira mu jungle politics. Those are two different things. Kati mukama njala kugamba ffenna tulwana kufuna diplomacy politics nange gwe njagala kubanga sikkiriziganya mu kuyiwa musaayi gw'abantu. Naye tugamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Ekyo kimanyi bulungi nnyo. Ate bano abasajja be bakyasinza obutiitiizirwa kuba nti bakozesa omudumu gw'emmundu. Y'ensonga lwaki olaba bakozesa nnyo ssente okusirisawo ababa bawoogerako. Tebaagala kwogera ku nsobi zaabwe, tebaagala boogerako. Naye ng'ekituufu kiri nti sebo buli lunaku olukya mu State House Entebbe ne Nakasero baba bateesa kuggwa engeri gye bagenda okuggyawo. Naye gwe bw'otuula emagere oteesa Uganda twagala iwe musaayi twagala ku byabufuzi byakuyita. Sebo njala kugamba olwaliro diplomacy politics mu Uganda tetunnamufuna, tulina kusooka mulwanirira bulwanirizi nga nedabo gisimufungize. Kino kijja ku ki? Weekyewedde yonna nze mbadde siri musanyufu kubanga mmanyi n'okusinga gwe by'omanyi ebibeera mu State House e Nakasero n'Entebbe ku kitiibwa ku planingira. Gwe totuulanga kawono gatya Museveni tumugyewo tutya nga tuggyeko diplomacy politics. Naye gye buli lunaku akuteeseza engeri gy'ofaamu gwe kyotafaako. Naye ng'ate agenda kujja wate ng'akozesa abantu abakuliraanye naawe weyita mu position. Mu jungle politics wenzize kati. Jungle politics temubeeramu diplomacy. Ekisooka mubeeramu emmundu, mubeeramu okutta, mubeeramu okusiba, mubeeramu okufiirako, mubeeramu n'okuwamba. Constitution tugikozesanga bata ku mugaati.
oba mu jango politics constitution bagikozesanga bata ku mugaati wali atawomerwa bata nga nze sikolagana bata ngoli agala mugaati plain waliwo mugaati agala gumyerako amata ngomula ayagala gumyerako kyayi mukalu kati gwe test ye liruddamu mu jango politics ku bintu byonna by'okkirizamu ne byeyagala mu jango politics toliimu naye abantu b'odiringa nabo bali mu jango politics era gwe bava ne mu nsiko baatusiba akatambala nga nange mwendi ne bajjajjaffe nti bano abasajja bali bazze kulwale bannayuganda si bwe kiri baali bazze kuwamba nsi na kutiisatiisa na kutwala nsi wetwogerera essaawa zino omusajja gwe weesibyeko n'akakundi ke abasajja bonna ba DP block tekuli muntu alina mulimu gwajja kugaa nti nina ntunda wali obuleega oba ntunda ngatto z'abakyali taliibwa omulimu gwabwe kusamba buloka za byabufuzi bazikaze bazitunde baziguze mu 7 okubeezaawo ekintu ki ekyokuvuga Uganda emyaka 10 abasajja bodiringa nabo batula mu State House ne bateesa engeri bagenda okujjawo mukama wange nze sigenda kukulagira ekyakukola Justin kwabwe ekyakulabirako bagamba nti olunattawambwa lusooka muziba nnyindo mu Luganda olutuufu olunattawambwa lusooka muziba nnyindo kiriko record magujja oba embwa kyekisolo ekyasinza okuwuliriza n'okwawula ensu za buli kintu kyonna mu nsi yonna era nekisooka gira nti kino kikyamu kino kituufu kiri bwe kiti naye mukama wange nkugamba omulundi ogusembayo mu bulamu bwange Robert Kyagulanyi Ssentamu va kuba oludda oluyita oluvuganya vuga nupu tugende vuga people power tugende bw'oweesudire gwa naggamba basajja batula mu meeting ekiro n'emisana nga bakuteseza kutta sabadde musanyufu nnyo bw'obudde oga nti batekiza Besigye no guno muzannyo baagala kujjawo kati olw'okuba nti kyansazizza okutta zigenda zikendera kati baagala kutandika kuzimba kintu bakikolera mu media kuleeta Besigye kujjawo gwe nopu oba kujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira twali tugenda mu kalulu nga tulina nti bwe batubba akalulu kano tugenda kukozesa amaanyi g'abantu ne tukiteekawo bwe twajja ku State Square bwe wajja ku State Square abantu baali bagenda kujja naye bajja late ng'obudde bugenzi ne bakulyawo omusajja kennyini n'atula n'ayiya ekintu n'akiteekawo ekya gavumenti ne kifa najja n'ayiya red card n'agiya n'efa kati yayize ekintu ekira kibatandisa okutambuza nayo kiganya okutambula kyokka in process yateekawo ekintu kye bayitaani yateekawo ekintu kye lyakuriyetinze n'agamba nti pulaani B eyo yagiteekawo nga kyali intention kumanya nti Kyagulanyi azaako ki naye ng'ani akyese Besigye abaana ba nupu bonna bali mu 10 battiddwa ku kintu eki what is plan B for Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kubuuza have you ever stand anywhere in Uganda and talked about plan B? No, but all NUP supporters and people supporters are in prison because of the word which Kizza Besigye created himself, but that word was a direct infection to you and NUP. Baba kwatabuza plan B, what is plan B for Kyagulanyi? Ekyo kitegedde lwadde tiribuusa omusajja ono baddamu akakodyo ke kamu ng'owedde baadde batudde mu meeting balina engeri gye baagala okukusaanyawo this week ekyo nakyo nkigamba yensonga lwaki ono yazidde akola diversion bwe simanyi agenda kwekalakaasa simanyi ebintu birinye slogan kigi yakozeseza slogan kunga bamanyi era babadde babuuza abaana bakwata what is kunga and what is the meaning of kunga information ki eri inside kunga babuuza abaana kunga kyeki era kitegeeza ki ono mutamanya ngamba bwe yavuddeyo yazene ne moto yaffe ya kunga what does it mean kubanga asindika signal kati kyetuzaako okuba bakiyita kunga ekigambo kunga kitambudde ensi yonna kitambudde Uganda on ground but every security organization or agent babuuza what is the meaning of kunga and what is next kati yakiresa bagenda tandika okukwata abaana b'abantu babuuza kunga kyeki bemigo batte naye nga kiboogera tebakola kiti bakimanye kubanga ono yakitaddewo mu public njala kuwa ekyokulabirako abantu bamanyi ekyokukola jjo obawadde ekamooca ng'oyaniriza abakyala bonna mu butale bwa Kampala age bayite amaanyi g'abantu ge bayite okutambula ng'oyimiridde wekka nkusaba muganda wange ebyobufuzi mu Uganda ddamu obisoma okuva gye bivudde never trust any war general who was with Museveni from 1970s up to now. They are the same people, just they camouflage that on opposition, but they are not. These are the architecture of all the sufferings of all Ugandans which are facing right now. Bino byolimu bya diplomacy politics birungi nnyo tubyagala naye sooka osome kye tuyita jango politics bana abasajja tebaawukananga ko wadde n'olunaku n'olu
n'olumu they are the same. Just bakuvuga speed mu kubanga goyina kali akantu kabaganda botaswala ekyo kyekisiza abaganda obamalawo. Nkiddamu ekisiza abaganda obamalawo kwekakiranya. Ate bananda babate bannange. Ate bali bannange bagenda kubatta kubanga ekyo kibalemeddemu. The reason as to why Battle meeting bagamba abaganda they can't lead this nation because bekiriranya nnyo balina sympathy. You hear that? Balina sympathy. It is very easy to attract your Muganda to play any assassination law against his fellow Muganda than any other tribe in Uganda. Why? Ask yourself. Njala kubuuza mu basajja abalwana olutalo lwa Museveni muleeta balonda Nyakayirima bonna Museveni yabata. What about Robert Kyagulanyi Ssentamu ataagula adde amazzi wadde ekijiiko mu lutalo lwa Museveni? I'm not happy and you should be very careful with these people. Besigye is not your friend kubanga akuba kintu kino. Batukubiddewo ekisatu nga Gashumba akuba from buli front yonna nga akukuba and ne tulwana paka tumusirisiza. Who was the main sponsor? It was the State House organized by Kiza Besigye nga sponsor. Goloza Gashumba badajja bifaananyi bino byonna abijjawo abijjamu archives New Vision abijjamu archives State House abijjamu State House. Nenga ate bikadde kubanga ali muyimbi ngoli celebrity. Bino byonna abadde abikola nga abijjamu state. Nenga Kiza Besigye is among the people abadde supplying all the information ate nga nayo nfusi ntuufu. Ndozo kitegedde. Kati munnange abasajja abalwana olutalo lwa Kinana Mwoka okuva mu myaka gy'ensanvu bakyaliwo abamu. Bano bakimanyi bulungi nnyo nti Omuganda is a threat to their dynasty. Bw'onoddawo ne okkiriranya bagenda kulya ate nga that is their main target. Tikasitooba okiba kiwedde. If Kabaka of Buganda helped Museveni financially, politically, n'amuyamba n'amala n'amukyusiza mu obutwa Lutankome Kayiira n'abalala bangi nnyo besobola kumenya. What about you, Robert Kyagulanyi Ssentamu, who sympathize with NRM technicians or architectures, the likes of Mugisha Muntu, the likes of Besigye and the others? Bana baganda bawulira mu opposition bonna. They are just jobless people. They are looking for what to eat. Kubanga they can't survive without politics. Nenga tebamanyi kyebaagala. That's why they are ever against you indirectly but without knowing that gwe target yawe. Mukama wange nze ndowooza ensonga zange nzikugambye bulungi nnyo zitegedde era njagala message ene kutukako bulungi ekigulalo gyebadde yo. Amazima gakaawa nenga kubuulidde ogawulira bulungi nnyo nayagala agakubuulire bw'onoba gatutte bubi it's up to you. Embuulire tefa yonna. Embuulire tefa yonna. Bano basajja tobamanyi. You don't know who are them. These are different creatures. These are different creatures. So Mr. President, wake up before it's too late. And please, nakusaboteko section abantu bakutera information direct. Simayi wekyatuuka naye. Ogwange ngukoze. Njagala kubaza n'abaana bali ku social media mwenda bakola omulimu gw'okwogera guno mwe bali nnyo mubalire ddala. Sisobola kuva kugala kigula lunyinga sibebaziza. Kubanga mukola omulimu gw'amaanyi. Ekisooka mutwala obudde ne muteekamu ssente zammwe ne mugula ddata. Mutwala obudde ne mukola research. Mutwala obudde ne mwogera ensonga zonna ezikwata ku bannayuganda. Ne mwogera ne mudefending omukulembeze waffe from A up to Z. So nga ate ye tukimanya tasobola kuddamu bantu bano ffe tubaddamu. So mbebaza nnyo mwenna sigenda kumenya mannya mwemanyi nenga obali nnyo mulimu gwe mukola. Alright, nze ndowooza ekyange ekyekigwalo gikyaliro nkimaliriza. Mbabuulidde information nga bwe yina okubeera era ngifundikiddeyo ekigulalo gikati